بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، معاشر الأحبة، فبتقوى الله أوصيكم وأوصي نفسي، فبتقوى الله كل حبل يقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فردت فالنار لهما محلان، ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته مع السيد الدعاة المصطفى وإمام النبيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أحداث النهاية. تمتنرزو واجتبوا الله سبحانه وتعالى نمتند مجو فمالون جاكترين بكين فونا واجتبوا الله سبحانه وتعالى تمويبزا ولوبينجراب ياتوغابير بانغاليونا تمسوا واجتبوا الله سبحانه وتعالى بانغاليونا توغابير نوكويبزا يونا بيرا توغابير دي زيزاكو كسبا الله سبحانه وتعالى السيبينجراني من بكم نبي في محمد صلى الله عليه وسلم ومسمسوا أمينو بانغاليونا فمن تبع هداه فلا يضل ولا يشقى. أنا أقبير بلونغم بيجنبو tagenda kubula yadde okubanga abeera mu bibonerezo by'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nakulu agenda osisinkana Allah. Nabo ekyo tusaba Allah jalla wa ala ebbanga lyonna asooka okusaasana emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abatuwuliriza abalungi, sirema kwekubiriza nammwe abatuwuliriza okubanga tutya owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, kyekiramu ky'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ebbanga lyonna nga Allah azza wa jalla tulamira kumutya anakisinkanirako Allah subhanahu wa ta'ala faqad faza wa dhafira, agenda kubanga yesimye era mwana watto obudde we bugenda kubanga agenda kubanga Allah azza wa jalla musasula mu jannah. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuze okutya mu bifuba byaffe ebbanga lyonna mu buwangazi bwaffe betusingazaayo. Abebitibwa batuwuliriza, omutwe gwaffe gugamba ahdathu an-nihaya, ahdathu an-nihaya, ebigenda okubeerawo oba ebyokubeerawo okutuusa ku nkomerero, nga silsilatun ilmiyatun manhajiyatun, lujegerero tugenda okubanga tutambuza bitasil nga tugezaako okunnyonnyola min alkitabi wa sunna, okuva mu Qur'an n'ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lujegerero njagala tubeere nga tutambulirako nga lwakuyiga na kumanya manhajiyatun jadida, nga nkola empya oba olyawo gye tugenda okubanga tuzza obujja ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam yagitutegeeza dda. Tajma'u bayna at-ta'sil al-ilmi wal-manhajiyatu at-tarbawi wal-uslub ad-da'wi, nga tugezaako okubanga tweyigiriza twerera mu ndera entuufu owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ja twetaaga. Yus'iduni wa yusallifni wa iyyakum jami'a, etugasa ffenna nze naawe ali mu kuwuliriza mwana wattu mu mbeera y'okubanga tweteekateeka anna yani an uqaddimaha, kwe kubanga njituusaako kummwe abandaba mu ssaawa eno gye tulimu ey'omukisa, fi hadhihi saa'a, mu ssaawa gye tulimu eno yennyini, ila ikhwani wa akhawati, nga njituusa kummwe baganda bange abasajja n'abakyala abali eyo, barakallahu fikum. Uqaddimuha awalan ila nafsi, nsooka okubanga njeeramira
والمسلمين عموما نبسلام بنا من باب الزاد والاستزاد من بلا يقبان تبيرا كنتان جتويتكنا يو نغتفن بكسينكنا واجتبوا الله سبحانه وتعالى حتى نعمل عملا يقربنا إلى الله عز وجل tusubuluku baako kyetwekolerawo mwana wattu nga kitusembeza eri owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nandiki mukubanga mwana wattu twesibirira entanda enatumazaako mu maaso owekitiibwa Allah tabarak wa ta'ala uqaddimuha ala عبر هذه القناعة المميزة الطيبة يعني باسم ثريا nga mwana wattu eyita ku mukoto gw'abaganda baffe ogwetibwa ogwa Thuraya ogw'ekitiibwa gwe tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga atugasa nago agutufuulirenga hujjatan lana la hujjatan alaina nsonga egenda okubanga etuyingisa ejjana nga mwana wattu tetubonerezesa maaso g'owekitiibwa Allahu azza wa jalla. aqulu barakallahu fikum uqaddim hadhi au hadha almawdu' almubarak tubatuusaako program eno gye tumaze okubanga twanjula. falimadha hadha almawdu' ay ahdathu an-nihaya lwaki twetaaga okubanga tutunuulira ku ahdathu an-nihaya ebyokubeerawo paka ku nkomeero olw'ensonga naishu fi zamanin tuwangalira mulembe nga fi asrin طغت أو في عصر ووقت قد طغت فيه الماديات والشهوات tuwangalira mulembe nga mwana wattu ebyobwagazi ebyakaseera n'ensimbi zimazeemu nnyo abantu wansarafa kathirun min annas an manhaj rabbi al-ardi was-samawat abantu ne batuuka okubanga bava ku mbeera Allah subhanahu wa ta'ala eyabatondesa Allah tabarak wa ta'ala gyabeetaaga okubanga bawangalira mu dunya y'owekitiibwa Allah tabarak wa ta'ala wa kathurat adh-dhunub wal ma'asi awamu n'okubanga ebyonoono okujemera owekitiibwa Allah okusukka ensalosalo z'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu kaseera ke tuwangaliramu kakutte ejjembe abantu nga mwana wattu abasinga bajemera owekitiibwa Allah tabarak wa ta'ala. fala nansa anna kathiran min annas tetusobola kwerabira nti abasinga obungi mu bantu dhannaw anna hadhihi alhaya obulamu bwe tuwangaliramu ku duniya tantahi bilmaut abasinga obungi bamanyi nti obulamu bwe tuwangaliramu ku duniya bukomekkereza na kufa nti omuntu waafa mwana wattu bibeera biwedde la falmu'min alladhi yarju liqa'a rabbih omukkiriza bwatu si bwafaanagana kubanga ya'taqidu wa yu'min anna hunaka alhaya ba'da hadhihi alhaya waliwo obulamu owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mwana wattu bwazzaamu omuntu oba omuntu bwagenda okuwangaliramu oluvannyuma lw'obulamu bwabadde awangaliramu ku duniya wa hadha min al-iman ng'ekyo omwana wattu kiri mu bukkiriza. kyova olaba hinama natahaddathu an ahdathi an-nihaya nga bwe tugenda au kama sayati tafsil ng'okunnyonnyola mbeera oba ku buli nsonga yonna mu bugazi bwayo nga bwe tujja okubanga tulaba mu maaso awo insha al-mawla وكتب الله سبحانه وتعالى بانابات وانغازا وتسبع الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا على ذلك. الله توب سبزوك بانغا تتنولي دا تشموك ولتشمو بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بيتوغندو كوغيراكو أحداث النهاية ebiko atagana owebyo okubeerawo qabla naqif amama rabbina tabarak wa ta'ala nga kasera tekannaba kutuuka ketugenda okuyimira maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala min al-iman biyingira butereevu mu bukkiriza omuntu ng'ateekeddwa okubanga akkiriza nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabitunnyonnyola n'owekitiibwa Allahu azza wa jal biyingira butereevu mu nzikiriza y'omusiraamu yenna. lwaki mwana wattu newankubadde tebirabibwako essaawa zino
naye oba n'owankubadde oyinza okubanga togenda kubeera mbajja okubirabako gwaliwo essaawa zino naye fayambaghi likulli wahidin minna an yakuna bil'itiqadi aljazimi ateekeddwa okubanga ali ku nzikiriza ennywevu okukikakasa obulungi nti byakubeerawo lwaki mu hadithi eri mu kitabo kya imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala وجاء الحديث عند ابن عمر رضي الله عنهما منبك محمد صلى الله عليه وسلم يقام مفاتح الغيب خمس ebisumuluzo byekusifu mwana wattu biri bitano وقرأ محمد صلى الله عليه وسلم قوله جل في علا ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم يسمع آية واجتبع الله تبارك وتعالى قام إن الله عنده علم الساعة واجتبع الله تبارك وتعالى يقام إن الله عنده علم الساعة مزمو واجتبع الله تبارك وتعالى يا مني دين كوميرو ويجندو كوبانجي بيراو وينزل الغيث الله تبارك وتعالى يا من يدين كوبا ويتونيا نوا ويجندو كوبانجي تونيا ويعلم ما في الأرحام ايتوكساتون تي اوچبا الله تبارك وتعالى يعلم ما في الارحام الله عز وجل amanyi kyekiri mu nabana wo mukyala tetulaba okubanga twefula nti tutegeera nnyo mukyala kyagenda okuzaala naye kitegeerebwa ba'da 4 ashhur kimanyibwa oluvannyuma lwa myezi ena amakula emyezi ena wegijjula omuntu aba amaze okwetonda n'okufuuyibwamu omwoyo ngombaka sallallahu alaihi wasallam batonyola mu hadithi amma wejibanga jikka wansi ya Allah tabaraka wa taala aba yakimanyadde omukyala kyagenda okubanga asitula mu nnabaana we wa ya'lamu ma fil arham ومبك الله سبحانه وتعالى يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ومونت تماني شيء جيندا كبيرا وونشا وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا تماني ووا جيندا كبانغا فيلا echo kimanyikidwa eri Allah tabaraka wa taala kirimu kumanyako wekisibwa Allah subhanahu wa taala okwekusifu wakadhalik Allah tabaraka wa taala wa indahu ilmu as-sa'a Allah yamanyiddi enkomero wegenda okubeerawo كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم أيضا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم جبريل ويبوز بك محمد صلى الله عليه وسلم ما الإيمان وبكر زبويبولوا فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدره خيره وشره ombaka sallallahu yamenya naberanga yatuko okulaga nti omuddu atekedde okubanga akkiriza mu mpaji omukaaga ngakkiriza olunaku lw'enkomerero kyajja mu hadithi ya Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ngombaka sallama naberanga yakonako omuddu atekedde okubanga akkiriza nti olunaku lw'enkomerero gyeruli amakulu nabyonna ebigenda okubeerawo qabla yawmil qiyama olunaku lw'enkomerero nga tulina bakutoka atekedde okubanga akkiriza nti byakubeerawo obukkiriza abo ne bubalibwa nti maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala obukkiriza abo bujjuvu tolaba nti mu hadithi yennyini gye tuliko mwana wattu جبريل عليه السلام يبوز بك محمد صلى الله عليه وسلم نامبوزا أخبرني عن الساعة مبولي لا كوكو كوميريرو ومبك صلى الله عليه وسلم ناقام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أن ينزوكم من ينيون كوميرو وكسينغو يا جبوزا أما كل مبك صلى الله عليه وسلم yali tamanyi ddin komero we yakubeerawo naye ombaka sallama jibeeko kumubuuza أخبرني عن أماراتها مبولي كونيرو بوايو أمبك سلم فذكر بعض عمارات يعني أمبك سلم ذكر بعض علامات يوم القيامة أمبك نابرانغا من يقوم كونيرو وينكميرو ولله الحمد والمنة تباك تجيزان تولو بيجندو كبيرو قبل يعني النهاية نكميرو تنبا كوبانغي بيراو amma khususan dien komero wegenda okubeerawo ekyo tekina n'omwa kina ko ilmu kujjako wekitibwa Allah tabaraka wa taala wabula falhamdulillah twebaza wekitibwa Allah subhanahu wa taala nti ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatunyonyola bice ebyokubeerawo kwe tuyinza olabira nti enkomero eri kumpi okubanga eyimirirawo ekyo kisobozesa okubanga gwe nange weetereza wala uqaddimu hadha هروبا من الواقع
buli wetogera ku bino tetubanga yani tunoonya wowe tugenda kubanga twewogoma tuwonye ekibambulire ekigenda okujjoba ekyokubeerawo ku yawma alqiyama bal tashihan min alwaqi bal tashiha nuqaddimu hada tashihan min alwaqi kino tukyogera omuntu asobola okubanga yeetereza nga kite kinnaba kujja asobola okubanga wekijjira masogo w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala lam yakun min haula'i alladhina sayuraddiduna wa yaquluna ya rabbi sallim ya rabbi sallim ya rabbi sallim wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tutase la bal kwe kubanga weteekateeka lwaki nti ekijja omanyi kinyaga bitono ensonga lwaki ya jamaat alkhair barakallahu fikum fanahnu fi hajatin massa tuli betaavu nnyo kubanga nanzur wa نسير في هذه السلسلة المباركة العلمية تلبتا فنيو كبانغا تتامبيا كلوجيغيرو نتمانيه غنانغ ويتكتeke bichi byonna asisinkana nabyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala حينما نتحدث عن النهاية buli wetogera ku nkomero فقد نقل بعض الكتاب والصفحيين أمامكم بوانديسي بيبي تابو بابيوغيراكو حتى من هؤلاء المسيحيين نبالي بان أباكوريستايو نبو بنيني بتاو بابيوغيراكو كونكوميرو نوانكو بده فبعض منهم لا يؤمنون بهذا نوانكو بده متباتي كيري رزامو فقد نقل بعضهم أمامكم بلغا نتنو بلغا بلونجي بتابو بيابوي نتي enkomero ngegenda okubeerawo sayaqa alhurub walmaariq walmahalim wagenda kubeerawo entalo oba olutalo oluyinza okubanga lutandise walduwo olutalo olunene oba olutalo sinziggu olugenda okubanga lubeeramo ebintu okubanga byonna bisanyizibwawo fa ba'dhum ya'taqiduna dhalika abamu kubo balina okukakasa okufaanaganako bwe kutyo kyovolaba ojjasanga mu bitabo byabwe nga bakiteekamu ekiraga nti nabo mulimu abakimanyi nti enkomero yakubeerawo era ensi egenda kubanga esaanawo era mu bitabo byabwe mulimu ekimu kye baamenyako omu ku bawandiisi abayitibwa Robinson ya mwana wattu ng'alaga ebimu ebyokubeerawo yatuuka okulaga nti nagamba enkomero egenda kubeera mu kitundu oba mu kifo ekiyitibwa Harmajiddun kummu abali abampuliriza abalabi ba firimu abalungi mwali mulabyeko ndowooza ku kigambo ekifaanaganako bwekiti ekyajjira mu firimu ndowooza bagiyita oba Jordan naye nga ekigambo ekyo bakiraga oba nti kye bayita ekiri mu bitabo byabwe ebimu bye bawandiika ekiyitibwa Harmajiddun fa kalimatu Harmajiddun makanun yud'a fi ardi Falastin ekifo ekyo bwe kityo kiyitibwa nga kiri mu nsi ya Falastin oba فبعض يقولون أن هرمجدون أبما بلغانتي كيفيتشو كيتوا هرمجدون أبما بلغانتي نسيجفو بل جبل أو أي أبا واد لسوزي oluli mu nsi ya Falastin nga mwana wattu we wagenda okubanga enkomero webera naye ففي اعتقادنا يعني في عقيدة أهل السنة والجماعة نعتقد أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فبكي زمون كل يوم بك محمد صلى الله عليه وسلم تشينا تشيغامبو obe kigambo ekifaanaganako bwe kityo tekina wekyajja mu bigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lakin almuhim ekisinga obukulu kwe kubanga tumanya gwe nange ali yampuliriza nti kirizagana munanga mpulirizo omulungi nti nannyini nseeno oyagala toyagala agenda kutuusa ekiseera agizingeko eggwewo enkomero ebeere ng'eyimirirawo abaddu banjule mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala banjule emirimu gye baakola omukkiriza ebbanga lyonna ekyabeera nakyo mu bwongo bwe kubanga Allah tabaraka wa ta'ala yagamba wa nada'u almawazina alqista liyawmi alqiyama فلا يظلم نفس شيئا وشبع الله سبحانه وتعالى أبدونغ بزم سوغي بباكولا بيتكبواكو ميزاني الله عز وجل أبابلا نوكبانغ أبابيما ممبيمي يوبوين كانيا توالي واغين كوليا زامانيوا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين نوي كالبانغا كي يقولوا مدو غنانغ كاتونو نيو موانا واتو أغين كوبانغا owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akakuleetera butereevu era Allah azza wa jal obeerenga oli accountable kuko
mu suratu Zalzala Allah subhanahu wa ta'ala yagamba faman ya'mal mithqala dharratin khayra faman ya'mal mithqala dharratin khayra yarahu omuddu walibanga ke yakola nga kalungi newe kalibanga kenkana ng'empeke yakalo yarahu agenda kubanga akalaba amakulu Allah subhanahu wa ta'ala agenda kamuletera akamulage mu fayiro ye waman ya'mal mithqala dharratin sharra yarahu ne walibanga ke yakola nga kabi era mwana watto wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala wala yadhlimu rabbuka ahadan Allahu azza wa jalla tayina gwagenda kulyaza amanya yenna nomu amakulu kagenda kubanga omuddo yakalaba Allah subhanahu wa ta'ala akamulage akogerere akana nakatano gwe nange aliye yampuliriza barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan falyawm نقدم هذه السلسلة المباركة المنهجية العلمية الرقراقة ينسونغ لواتي tulibetavo kubanga tubanjulira mwana wattu series za fezino obolo olujegelo lwaffe lutugendo tutambulirako olutukwatagana n'ebyo ebigendo okubeerawo nga enkomero tennaba kubange eyimirirawo osobola okubanga weteekateeka mu mbeera ennungi lwaki nti omubaka sallallahu alayhi wa sallam yabitunnyonnyola dda byajja fil ahadithi annabawiyya asharifa byajja mu bigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nga abitunnyonnyola butereevu wallahi musingeyo kubanga kyewuunyisa khalli balaka ya abdallah wa ya amatallah omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi eri muslim nga hadithi etunyumizwa sahaba itwa Abi Hurairah radiyallahu anhu wa arda omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba la taqumu as-sa'a hatta yanzila ar-rum ibyo omubaka sallallahu alayhi wa sallam yabyogera dda emyaka 14 n'emyaka egigwamu la taqumu as-sa'a hatta yanzila ar-rum enkomero tegenda kubanga eyimirirawo hatta yanzila ar-rum okutuusa nga bamaze okubanga beesowolayo bavaayo abayitibwa oba ar-rum al-maqsuudu bir-rum oba fi asli al-hadith kyebali bategeeza nti hatta yanzila ar-rum man hum ar-rum bebayita oba ar-rum omubaka be yali ategeeza mu hadithi bebaani ar-rum هم بنو أصفر هم بنو الأصفر بالي بتجزوا محادث ببنو الأصفر أبدوا أبتوندي أبفا في أوروبا وأمريكا أبفا مو يوروب نمو أمريكا ببالي بتجزوا محادث nti enkomero tegenda kubeerawo okujjako nga baddu abo bamaze okubanga mwana wattu bavaayo beesowolayo ng'okwesowolayo kwabwe baberanga yanzi hatta yanzila ar-rum bil a'maq oba bil a'maq au bidabiq okujjako nga bamaze okubanga bamamira ekifo ekiyitibwa a'maq kifo nga kiri fi ardi sham oba qalbu sham kiri mu mutima gwa sham nga bamaze okubanga bakimamira n'okubanga bakola be bakola ebitanyumira balabi oba ebitayinza kubanga biteeke essanyu mu kifo ky'omukkiriza yenna amakulu saytarat haula'i min Europa wa Amerika okubanga bamamidde mwana wattu ekimu ku bitundu bya Shami nga bakolayo ebisinga okubanga byewuunyisa olwalo bw'osika ekifaananyi ekyo omubaka sallallahu alayhi wa sallam kyeyatugamba n'okizza ku mbeera yaffe gye tuwangaaliramu mwana wattu okirabanga kijja butereevu naye ng'omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba fayakhruju ilayhim jayshun min khiyari ahli al-ardi yawmiidh bwe banaamala okubanga bamaamidde ng'olwaliro bwe tulaba nti nno fi ardi ash-Shami oba Suuriya في قلب الحرب bamaze okubanga bamamira naddala mu kitundu kya olwaliro ebikolebwa mu kitundu ekiyitibwa ekya Aleppo baganda baffe ba ahli sunnati wal jamaa safku dima intihaki al-a'rad emisayo okubanga giyibwa abantu okutyobolebwa naye nga wala yatakallamu al-mutakallim teriyo n'omu ayogera illa man rahima Allah illa qillah
okujjako abatono naye nga wallahi ebikolebwa min ajabil ulya bewunyisa wa nas'al anfusana tusigala nga twebuuza aina ahasisuna wa mashaa'iruna ala ikhwanina okuwulira kwaffe empulira zaffe ez'obuntu ku baganda baffe abakolebwako ebyo awamu n'ekyongo mbaka sallam yabyogera dda zeziriwa فهل ننتظر يعني هؤلاء الذين سيأتون في المستقبل تلنديرهم بك سلم بيغامبا فيخرج إليهم جيش من خيار أهل الأرض يومئذ أي من أهل المدينة تينا كبانغا تلندير بالي وكبانغا ودنوكو تكسوكا tulindire bantu bana balungi Madina basobole okubanga bakwatako ku bantu bafaanaganako batufa yuqatilunahum batandiko okubanga balwanyisa babakumako okubanga tibakola bifaanaganako batyo kale tunuulira ekyo mbaka sallama yakyogera dda naye olwayo yembera gye tuwangaliramu ngo mbaka sallama alambika bulungi nti la taqumu saa enkomero tegenda kubanga eyimirawo hatta yanzila Rum ay haula min Uruba wa Amerika okujjako nga abawangalira mu Uruba ne Amerika bamaze okubanga mwana wattu يعني ينزل هؤلاء بالأعماق أي قلب بلاد الشام أو بدابق تشتند في تركيا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث أو كما فصل العلماء بمن يقول بأن ينجل حديث ينقل بجزاكو كوبانغا بجغزيا مبغزيوايو إبيونا نبفانا غنكو ويبتو ومبكى صلى الله عليه وسلم ayongera kulambika na kutulaga gwomukkiriza yenna oteekeddwa okubanga okkirizagana obeera magezi go oteekamu nti nno enkomero yo yakubeerawo yakuyimirirawo newankubadde magezi gaffe ekisinga okubanga kibeeramu innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba nti Allah yatulagadda nti tulengera nti tufe tulabanga ebirewala naye wanarahu qariba Allah yagamba ffe tulaba mwana wattu eri kumpi nnyo tulaba eri kumpi nnyo ngombaka sallallahu alayhi wasallam yagamba bu'ithtu ana wa sa'a kahatain natumibwa nze n'enkomerero nga tuli bibiri amakulu mbaka yatumibwa awamu n'enkomero mbaka sallam basahaba bamubuuza nti kam waliwo bbanga ki wakati w'okutumibwako n'enkomero mbaka sallam n'alaga engalo zine ebbiri fa ashara bisababati walwusta nasonga engalo ze ebbiri olusonga n'oluno oluddirira n'agamba akabanga akali awo kekabulayo okubanga enkomero eyimirawo kati gwale yampuliriza nawe kennyini bw'ozisonga ndowooza olabanga akabanga akabulayo mwana wattu kamala butereevu kulaga nti enkomero wallahi teri wala kitegeeza ki nti gwe omukkiriza ebikuvunaanyizibwa mwana wattu si kubanga onoonya nti embeera ogyewogomya otyo oleme kusanga mitawaana bal olina kulongoosa osobole okubanga ojja n'ekyo ekinaakusobola okubanga kikusobozesa okubanga owona embeera etagenda kubeera nnyangu ku yauma alqiyama nga baddu mwana wattu banoonya ebewogoma nga tebakyalinawo webewogoma nga buli omu agamba ya rabbi sallim ya rabbi sallim ya rabbi sallim naye nga fama yanfa'uhum nga ebifaanaganako ebityo tebiyinza kubanga mwana wattu bibagasa mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala idhan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ayyuha as-sami'un wa ayyatuha as-sami'at tubebaza mwenna batuwuliriza wa kullu man yutabi' هذا البرنامج المبارك نبول يناغزاكو kubanga mwana wattu ogobeera barnamiji yafeno je tutandiseko olwaleero je tusaba okitibwa Allah subhanahu wa ta'ala ay yanfa'ana bihi wa jami'il muslimin aberenga tugasana yo n'abasiraamu bonna baberenga mwana wattu bajifunamu ekyokuyiga mu buwangazi bwe basigazza ku nsi saba okitibwa Allah subhanahu wa ta'ala aberenga atukuuma fenna atugase ateke mbawuliriza ne tujjamu ebisinga okubanga bye birungi wa barakallahu fikum wa jazakumullahu kullal khair insha Allah ta'ala awo wenyine tugenda okubanga tusimbuka tuberenga tujja kubanga tutambula mpola okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala wanabanga akyatuleseewo tuke ku nkomerero ddala ey'ebintu bino gye bijja okubanga biggwera wa barakallahu fikum
وجزاكم الله خيرا. نسيقدين دي مقاندة واموي أخوكم في الله والفقير إلى عفو ربه حسان حسين نيانزي أبو حنان، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.